Inside Out. On the Inside Out, ne Joseph Tamale Mirundi, mutani wa wana Mirundi ne mole namatovu gwe tulina ye nate olwaleero mu dakika zino. Mirundi omusajja omukatuliki amaze ebbanga nga tagenda mu kereziya yalabikiddeko ewa Bugingo. Yasabidde ku Lwessande bitebitegeereka abamu nti yalokose abantu yagenze kumukyalirako nti ate omuntu ebintu bye bimukiriza okgenda eyo ebyewaffe bikiwe bityo abamu nti Mirundi musajja mugezi nnyo kyabala muli kitegeera amaze kuvaayo ewa Bugingo obala ki first of all Bugingo mukwano gwange muganda wange Bugingo ferongo time Bugingo you share many things in common. Is like a woman Bugingo bamukuba the first day omaye abantu bano kibakola obubi they don't follow the chronological events. Ntero bagamba nti omwana okumala emyaka gye sirwazaaliddwa what's courtship eti banaagalana ebitembiteekamu omubala myezi 9 ate ye muganda aga nti ngaazaalira 9 Bugingo olunaku lwe yagenda n'abeera chief celebrant ku mikolo gya Fende Muhoozi yali ya myaka 48. That's when they started attacking him. Otherwise ye lwaki yagenda gwe yayita how nabagamba Muhoozi is a member of the Anglican Church lwaki yayita bishop nkubuulira let me tell you nti abantu balina emikisa gyabwe. Don't think that we are the most highly educated people or highly intelligent people, but we have luck. The social media against okujanga wetuli. Twali mu broadcasting, I was in print. Nenkola initiation netukola program ku radio gasimbagana ne bannamawulire. Twajja twala ku state bagira bamugaso. Because initially radio and TV is music na katemba, not news. This is why the question of TV nachi bali basubira ziri ndaba TV echi Nigeria lokochi ebyo sira to the daily 24 hours bizanyo byao. I think this is what the framers of this law that liberalized airwaves in Uganda were expected. Music n'abakatemba era baga singo yagala kutandika radio funa y'abakatemba babiri etambula. That's what they anticipated. Kakati nkugamba nti Bugingo Katonda amuyamba president yoyo bwafuna time as a leader ofunako polling system nga leader nakulumu bali batulugunya omusajja ku kwota guard muserikale munnaabo nga bamutulugunya n'abeesimattulako musajja yakuba amasasi n'akuba amasasi mu State House is not allowed ne banne nga bakuba naye nga Museveni alina ango gyalimu abalaba abakuba n'ono alaba gwe bakuba n'abamukuba n'atula bwati agati ne basizinga fire n'ayita omusajja yajja n'emmundu wacha bunduki Museveni ng'amunyega n'amutunuulira ng'akaaba n'amutuuza ku ggulu n'amubuuza obukodyo bwenkola byokozesa wawujja nti ndaba movies teyamusiba yamutwala mu training school. Ayina ebintu byakola leader ayina ebintu byakola noga nti ndowooza Katonda amulabikiddeko. Why didn't he sack me? Sikola. You think is happened to Mirundi takola namwe omulimu n'atakola? Why does he protect me my vehicles energy? One security amanoonya abamanyi era yabagamba ti if that man is harmed in any way I will dig deep and uproot him. Nabalaba boge mu meeting ti okumutta tekisoboka. Ayinza okuba nga alina assignment yagala okunkozesa in the future.
kati sanga togaze ng'ogaze bw'ate ngaze eki kati mu Uganda ni asinza popularity. Politics is numbers. Who has the numbers I have? Somebody can even use my platform nawangula akalu. If on one platform nga mmaze okunjezaamu mwenna akatambi akali ku TMO akakanka kali kabukadde buna obw'abantu lwakuba timunsasula ayina emitwalo ejja ddoola emeka ate bwe bubadde bwe butyo miliyoni 2 miliyoni meka kati nkugamba ti Museveni oyo ayina omuntu amufunamu olulala bwaliyo olukuŋŋaana lw'abakulembeze mu Nnyonyi otyo ngambi bwe yamala omugamba nti bwe yalaba bano abaakuba teyabagambako nti wakimbadde mu kubola ebyo byabwe by'amagye. Waliwo olunaku twali mwezi mmotoka nga tuliko convoy kamanda abamulala si ye boss yategeka lutu mu night energy yalagira speed kakati president yabagamba bongeze ku speed nga naturally kyali badde convoy ki komanda the information building kitwe nabuza nani ani ayongeza speed ne bavumagana nga Museveni abaguliza. He listens. Ofunyamu emikisa oba tokolaki tofunnamu nti waliwo ekisajja president yali mu Northern Uganda byebyagala okweraga mu bantu kyabadde ne Museveni kyebba abantu Katonda nakiwa omukisa tekyakutegeera. Museveni akigamba give this is of mine 2 million, that one 4 million, this one 5 million. Omanyi Museveni Katonda bamukukwatya akakuwa sente zotamanyina kumanyi kuba simanyi nti ne value center azimanyi nti zino bwezi kyobola mu bbaasa akebera bwati yafuna incident egindi ewaabwe nga yabalagira miliyoni 5 zebagaba mu kyaki nga yasoma neza facility 5 bateekamu emitwalo aga ezize emitwalo 2 celebrant namuga negwe olizimba kiku kyaki oligizimba ng'otuwa obusente naga mulimu mmeka omubbi akyasinze okutuuka mu kifo gye bamwagala mu budde yoyo yagiramu helikopita ku lupiiko nga Museveni yatudde ku lubalaza lwa kyaki ate omwana nga si yabbye abaseka kya miliyoni 5 bakatamu emitwalo 2 omwana namugamba ne 10 nze nagikuteredde mwezi towe wali nambuuza nti ani yazikutereddemu namwogera kati nze nabagamba nti tuli musajja mugezi ebadde Christmas time mwalige nti twabadde tulina ebbaasa zetusibye ez'emitwalo 3 n'abiri nga zaba staff omwana ono yababye nazikolaki nazijjayo yajja ebbaasa yamisibundi ebbaasa did you expect omwana nnyo okuexploding and blasting and niffe abantu nga 20 zoba obwongo si buyina kakati kyembadde nkugamba tikiri ekisajja kyamugamba nti I don't work in the cashier's office go back to Kampala abakugobye Museveni gasaga nti go back to Kampala ne bwembeera bweru abakugobye go back to Kampala yasakiti naye ekisajja tikyalina magezi kyaligambye nti abakaasi office muli omuzeeyi yaŋŋambye mumpe miliyoni 5 baali mubuuzizza tebandi mubuuzizza nekigaba zo nekisigaza ye kikitategeera nti bwogamba Museveni tokola mu kaasi office aba tamanyi bakozi be oba omulimbisa tebirina bwongo kyamuga nti nze zikola mu cash office yes nga tegage mazima kyali tekikola you don't answer like this you say it's your excellence about the cent we need to arrange this money nobabuulira olunaku lumu naye abasajja bonna bayamba nnyo omukoti yali njozi nga bwonnidde munokonokola lukwe nabayamba nnyo abasajja bakola public relations. President yawa ab'omu Northern Uganda ba farmers tractors kakati abalimi ab'omu Northern Uganda ne bazitundira mu Kampala bazitundira mu Kampala kakati bano ne bano babasalira amagezi omanyi mu State House omu mwali mu titi for that kiwola nti asize emisango gye yamala kwereekanakano n'olufu lwako ne banereegamu mubakulu baiti balina we bayita kati twakita bazigaba kino 9
ogw'ekiro 3am nga Museveni akoze emirimu gyonna nabo bazze aboogereddemu naga nti twakita muzigabire abalimu. Kaakati bano bazitundiddewa mu kibuga bazitunze kubanga zaali za bwereere. Nabali ab'omu State House ne basalya amagezi babagamba twakita tewali egituusa mu Arua, tugenda kufuna bitweras biziteekeko paka mu Arua, ng'ey'omu Arua terina bwevaayo kudda Kampala gye yagitunze nendaba olusa naye nga betenda kulaba bato kwevudde bazibbye, bali kuba ne mu monita twakita bazibbye ne bazitunda. Bano aba State House bagamba tulina kuga bano babakwatirayo baali bazitunze mu Kampala. Aba State House ne bagamba twakita zirina kutwalibwawa Arua. Toyinza kuvuga twakita n'ogitwalawa Arua kozi ono tagitwala mu Arua, agitundya mu Kampala. Mu Arua banagivuga batya ejjijja mu Arua olutalo lwali tesobola kukoma wena naye nga nze ndumanyi waliwo kati bano bazanyanga obuzanyi bafuna ssente gwe lwaki tewazanyira kuyo obuzanyi ku ssente. Nali mbamanyi namanya nja bakuba oluvannyuma mu intelligence scandals zokozesa obutambi buno bwenina mbakuba nembamalawo. Waliwo olunaku lumu pulezidenti yagamba nti abakulu abasomesa bano ti ngenda kubawa increases in 3 instruments ate mbawe ne mu nsawo yaabwe bateekemu. Kakati wano mbawadde $1 billion zitandike mu nsawo yammwe. Yes, zabulya ku mmeeza okubuuza nga alupo sente zabulya mu State House. Abafere bali wano nalaba abafere inside akatabo kange inside the palace. Inside the palace Museveni sente ebuletya mu State House omuli security omukulu wafuluma binawe byatula ne biziga. Kale badde nkubuulira Bugingo ate muzi ngenda nembula nti Bugingo Museveni afuna omukisa. Bugingo afuna omukisa. Museveni abanga ali mu tayimu ye alaba naye ebintu ebimujjako stress era wano mugundi COVID yabonyaabonya abantu wano. Why? Yafunanga obudde n'alaba ku bukedde akatali nkofuufu n'alaba ku ki. Kati bw'oba weebase ye n'akuba essimu nti incident yendabye yaawa wagye bassa abantu buli mutulo weebase Inspector General Police n'abiraba ku TV. Kakati aba ali awo n'alaba Bugingo Brands is an expert. Bugingo is an admirer of Museveni. Kubanga omuntu otunuli omuntu n'omwegomba nti engeri ya brandinga mu information ye engeri yakola ki era oyinza okuwulira kakati waliwo Salongo John yasomanga ebirango obawulira nabano nga babisoma nolaba n'omuvuka wa CBS lokoma nantabwetwa gwe musota gukyukyu broadcast eyina eddakiika 10 amawulire eddakiika 10 toyinza kugatta mu gwalalabe nga from print media tuwandika nti his excellency the president Mr. Museveni. We reduce space. You don't have time. Oyina international news oyina sports oyina ki lokoma nantabwetwa abaana abatubi news bayewamala barunabba oyo tasoma mawulire stupid. Yes, he's one of the best anchors in the country. Kugambye talina anti tebamanyi tidiruna no professionalism. Oyina eddakiika 15 ng'oyogera amanya 10 bulletin of news bakyabalaba bisoma bwe bati but our younger people bakoppa bino. Bw'oba olinamu ebikokyo byo mu mawulire temubeera bikokyo mu birango temubeera bikokyo. Bannange musajja wattu yafudde kulole ne yeekuba wansi beddu ebyo Salongo John rubbish. Ekirango ky'abafu kisomwa with great sorrow and straightforward. Yes.
kakati Museveni one time alaba Bugingo kyava abagamba, I want to talk to this younger pastor called Bugingo. Museveni n'ayita Bugingo. Museveni alina question gy'abuuza abantu ababbi. What do you want me to do for you? Nende kumumenyera njagala emmotoka, njagala ki yajajinga ku kibuuzo ekyo n'amanya whether you were con man, whether you were kitu. Museveni bw'omubba asirika, abo ne bapasita banene bamubba, twagala kukola kino biki. Kakati bagamba mbu waliwo bapasita, manyi buli pulezidenti wa America abeera ne pasita we. Era n'Obama baga nti opinion polls ziga nti 40% of Americans believe that Obama is a Muslim. Bumufunye pastor. Kati wana abalokole baali bakola ebintu ebyo bya public relations. Tibebamanyi they are a gateway to ki. Akati Songa Bush yagamba he is a pastor totally opposed the war in Iraq. Naga nti byeddiini kubyemwoyo omukkiriza bino byanga abindekere. Yes, Bush yagaana. Kakati ne Papa n'aluganda n'agaana. Buli omu yalina interest ze. Kakati Museveni ayita Bugingo. Boogeremu. Yes. Amubuuza ebibuuzo. Bugingo n'amugamba nze njagala ekintu eki. Nali mwana muto n'okwata pawa n'endokoka. Today obulokole bwange bwonna mbuzimbidde. Omanyi Bugingo yava wa Sserwadda. Kituufu. N'agenda n'omwana wa Sserwadda. Nkimanyi. At one time ne bagezaako okuvuma Sserwadda. Nze ku balokole bimanyi abalina tolerance mu ggwanga muno. Joseph Sserwadda. Arasi him. Somebody yangamba nti Sserwadda yava mu seminary. His way of conducting things is different. Is different. He's a gentleman. Sserwadda is a gentleman. He's very tolerant. He's very tolerant. Sserwadda bwe yatengatekawo kyaki eyo munde, I remember yayimirirako ne Lukyamuzi mu politics mu constituency oba ya CA. Sserwadda yayimirirako mu kalulu mu bwemupi. Yes, I remember seeing Sserwadda nga ndi munno nga ne Lukyamuzi. They ask him, I'm talking about another person. Mwenza abantu abo ngenda naye sibeerinaanya nnyo. Okujjako ng'olina olugambo teweerinaanya boss. Nze twagenda okulaba president. Omuntu amugamba nti muzeeyi njagala kulaba nze instructions. Kubanga Sale yayogera ekigambo n'agamba ever since I became an officer I reduced my liberties and privileges between me and my brother. When I go to him, salute, receive instructions, salute, and go away. That's his Saleh. That's a lot of discipline. Yeah. Saleh, President yali ali gulu tugenda mu helicopter twagitanga Sulambaya. Saleh nga tannatuula mu kifo yabuuza muzeeyi yatuulawo aleme kutuulawo. Who has that good? Humility. Humility. Akamanyiro kano ke tulina akennaku zoteri ebyo tetubimanyi. Kyobala nti President nze bamugamba nti muzeeyi njagala kulaba kyovulaba tuyinza okusanga junior wange nga alina ssente nnyingi afuna omusala munene okusinga ogwange. Why? Nze simanyi byakulumba mukulu. No. Okola mulimu gwo. Nkola mulimu yeetali nkogwe. Bwotyo bwe wawaggapo abakuva. Abaganda togenda wa mukamaawo. Mukamaawo recognises you. By your works. Nze okumpa ekyapa era kyabaluma nnyo. Ekyokubiri nakivuna sawasawa na sekoko naye mufudde eddaala. Madoze waffe zimukubye ekyokono nemufumula mu nnyumba nekutera nenkugula nenkulimako nenkugula nenkusesako bate biteekemu. Abantu bano bakoma okutunyongako n'okutunyalako nenkulimako nenkugula nenkutera nenkugula enkola y'ekinyankole yaabwe si yaffe Abaganda osasula. Kitegeeza ki bwe ngamba President njagala kukulaba mu nze kabano basooke. Yalabuziyo namuga muzeeyi kyobula balina differing salaries. Buli mwagenda na negotiating salary. Tikakati waliwo omusajja advisor ku nti alina million 15. Ate owa media nagenda 1.7. Kuba ye nagenda naye yalinga nze. Nti tusigadde mu meeting emu ngambe President nti I want you alone kwagala mwaka. Nedda omuganda si bwakola
omuganda olekera mukama we n'otegeera nti ono omwana ankolera ate oba omuganda ne ku mmere nga bassa enkoko oba embuzi ye abalunzi aba abamanyi oba omwana abadde alabirya nnyo enkoko kyoba enkoko yonna tugikwata netugiwa nyinimu nadiza abaana be if you were visitor kyobala abaganda bakuga nti waliza kulya nakubala baana kati gwe muwanga bwojje wange nenkuwa enkoko n'obalaba oti kuba yonna bagiwaggwe ng'abaana bawano bwogaba kimu kimu gwe tosigaza ng'oga nti ekyoka kinkubi ate eddagala lyange esaze muginsibire ngende nayo ogirire this is why embuzi bagitwala ogirireyo era omuganda ga nti embuzi eteefe etaaya mugenyi omugenyi abalamu nti embuzi abaana olwebeeyo luli wanu bwembawako ekifisisigaza gitwala ezaala eyina ebbala tuginya girire uwe inside out Joseph Tamale kalati so Museveni ne Bugingo yes amuyita basinkana nkusaba ekintu eki kukyala ku kyaki yange abalokole bange bakola teyamusaba sente no uyu ani yamuzaala yatuuka mu maaso ga Museveni n'atamusaba sente. He was visited by Jesus. Kati lwaki atukola ne Pentagon yali bali yasaba omusajja leeta bilioni 10 tuzimbe Pentagon. Museveni bwe yagenda mu America, people don't know. The first trip Museveni made was in Congo after the swearing ceremony. Congo no DRC. Nagenda Uganda ne Mubutu. Yali atya nti revolution gyatandise Kenya ne Congo zonna zigenda kubeera scared. Zazitudde ku maggwa ne Rwanda. This is why Rwanda Habyarimana ye yatuwa passage nga kabaka alambula liberated areas. Yagenda ne nagenda mu strong. Nagenda kubata kubira sasi. Nagenda yayiyo obuwanga mu 96 nga ogwalo ne semogere bali omuntu ki. Nagenda yayiyo obuwanga bw'abantu yakola ebirango ku ledio babo baze mudduke ogwalo yakubirwa emizinga nagenda zero. Bana basajja nabana layizinga nembategeera abena ali mubwe bakanabo eriso lisigala litunula. They are not reliable people. Why? They work in fragment. You can close your mouth. Unaneyefuula mukwano kuninga group eri eki ekibiina kya fellowship ekyankuba kyalimu abantu 10 kakati kuwadduka bakugobye oluzanyira mu group yeeki ova wa fellowship kudda wa fellowship ogenda yo gende woyibakire tofukamirako n'omu kwe kubasobolera kemi nelimba manyi nti bali 10 everywhere balina ekibiina nga bakiyita fellowship. Abanene bonna minus Muhoozi. This is why Muhoozi has a problem. Mukibiina kyabwe teyalimu. Why did he miss? Tebamwagala. Taata we yamulizavinga nnyo. Oba ayogera nnyo batagamba kitaawe. Taata we yamulizavinga nnyo. Ye yategeera nti alibeera faaza mwekerere y'Abasorokisi awasa. Alibeera bisokota awasa ate nga tewali vaakandi. Olina okumanya okolerera ki? Batugamba nti aim higher. Father of Orthodox abana omukazi. Era ffe twali, I remember he was in P5. Omusomesa n'atuleetera oluyimba. Bwe nali munda ya mama luha. Kakati waliwo ekyagamba ekivubuka bali bakiyita nti ndigendako ekyotera n'ennyimba. Maili yeri kyotera wano maili omunani. Bweboko Katonda akitte. Lwaki ogamba Kampala kyagamba kyotera? Fola nga atulaga mind yenti your mind should be higher. Yes. Natuka nti you God imagine oyagala kufa ngani. Write a story gyolowooza nti yolifa. I imagine myself as a Minister of Foreign Affairs of Uganda dying in an air crash. You? P5. My India yali wala nnyo. You want to be a Minister of Foreign Affairs? I imagine in the P5. Which is ambition.
ambition erina okubeera naye nti what do you want to be. Era mwana wange debate ezo gwe twazitegeeranga mu debating who is most important, a teacher and a doctor. Obviously nga abasomesa babateeka mu mind yaabwe. A teacher teaches everybody nga mind y'obusomesa. The first person, educated person yadmire kitabo teyasoma ng'olaba muki. Si bano abasomesa abalina ebiraka by'empale, abalina engatto ezikomerera ennyumba. Abasomesa b'edda baafunanga singi 310 esalale. Naye ng'omusomesa alina eggaali yala erimu obutikitiki eyagiya simanyi oba wagirabako. Teachers were the most dressed. We are highly respected. Yes. Ekitegeeza abaana bangi abayingira obusomesa because of which abasomesa bali abasoma. Today, if you go to Ankole, ng'owandiika ab'amagye, you are likely to get more a big turn up. Mu Buganda babeera bwe bati. Northern Uganda bayinza obutabaayo. Why? Bafudde bangi mu magye. Bano balabye nti awani wajjeno gundi. Eyo faamu yani yajjeno gundi. Nange kangende mu magye kati Abanyankole bagayingira. Omuganda jjeno okujja Katumba Wamala bati many of them bo balwanira mu boda baagala kuwamba butale bakola gondi ezo bezo z'emmotoka kubanga baba bagenda okugula ennyonyi batebagenderamu bagenda okugula tanka tebagenderamu Maliriza ne Bugingo ne Museveni amwanjanga ku kyaki yange. Kaakati Bugingo bamukubirawo Nakalema n'abuulira banne bakayanja baani nti you were invaded. Kuba balina ebweru teyasaba ssente teyasaba ssente. Kati Museveni n'aga ngenda kujja nkulabe. Baagwa Museveni program aleme genda wa Bugingo Nakalema. Museveni aba agenda kwebaka. I remember I promised this younger pastor ogenda omulabe wuwe. Muzeyi watedi kazako naye bali kayolera wano kali bulira emiggo. Nakalema is a snake. Museveni doesn't know how. But is it not true that a man who has had a long day was tired? Kati Museveni nga agenda wa Bugingo. Baka Nakalema kamugamba aliwo n'eddakiika 10. Museveni called a chair and his milk and relaxed. Kuba iti yamanya olukyayagala mu Bugingo. Hiriwe no. Mumutunuulire mu nsi zonna zetu. Aliwo n'eddakiika 10. Zambia mulokole. What can we do in 10 minutes? Malawi mulokole. Kenya mukyala mulokole. Niyi mulokole. Yimbanga mukyali. N'omwami naye mulokole. Negachaguwa mulokole ne mukazi we. Why? Nti abakatuliki balemerwa nnyo mu convent. You take 25 years to train a Catholic priest. Nenga agenda na Rosari. Agenda kwogerera ku kyalo. Baliti bamutegera kati faza kati Monsignori Kanyeke bamumanyi. Okujja kongo omufudde champulain. Abalokole bo kyebaga nti era kintu kino akyabaga ne Bugingo nakirabye. When you see on Sunday somebody carrying a Bible is an Anglican. Kyabayamba okusoma amangu Sunday schools. Omukatuliki tabeera na Bible ebigambo by'Evanjiri bikomyawo faze yabisoma. Kubanga abakatuliki bajja ne babakanga abamanye ebingi bali mu nziwa bingi ku mulyango gw'eggulu. Kamanye katono. Mirundi. Yes. So, era nze nkuga nti nagenda mu ssomero ly'Abakristaayo. Why? My father noticed that I was argumentative. Nagamba oyo omwana mutwale mu ssomero ly'Abapoto. Awakananga Abapoto. He is argumentative. Abapoto. Abakristaayo. Abakristaayo balina ekintu kye bakuggyako. Ne bwe kaba kalulu mwana wattu omukristaayo atwala n'obulu bw'Abakatuliki. He is aggressive. He is not trained to be submissive all the time. Nti kakati Museveni n'alaba Bugingo. That's why Bugingo blends. Kyenkugambye. When you listen to Bugingo blends all yafumba katogo
kibeero abalokole n'abatali balokole abayita okusabira abalokole n'abatali balokole n'ennyumba ez'abakatuliki aziyimba ne oluyimba kulankyawa gwe tosaba fe abasaba kulankyawa n'abasiraamu babeerayo. why abalokole abo omanyi eddiini bwejja tukita livayivo nti ye naali mu needs ekyamukozi kyeyakoze eddiini ekintu tukita political inertia once the system overstays in power egaga yifane checked kakati obugavu n'okukola ekirala okola kiriwa kumala gakola ekirala singa okulongoosa ekigaze nabagamba nti eyo kwesedde towers bagibaliwinganga ina biliyoni 10 eza Uganda naye 11 biliyoni ne basalawo eveewo babazimba endala ne bagamba nedda tuyabetiteti anti 13 biliyoni kuba endabirwamu tezikyalabika bino tebikyalabika ng'ate eri under national housing but when the money comes for gold furnishing na biki bazibba woga nti ezo baraka zonna eziri mu gundi abantu batandika abaserikale okusulamu mu buyunaki don't they get money for maintenance zikola birala ebiri agent nizitalongoosebwa nisigala ziri kyobera nti times gavumenti egamba kukupangisa ku mulala naye olwokuba sente zo bazibba era bajja kuguba ove mu nyumba. Don't you think Bugingo made the mistake otasaba Museveni anti lesipulakitisi kakati Bugingo akola ki? Bugingo president was impressed. Museveni alina kalakita nga 3. Museveni respectinga nyomu who can talk to the public never listening. Achimanyi an influential person. Siasa yafugira eggwanga ku siasa n'agenda mu nsoko n'abamaliriza ku siasa talking to people convincing. Okimanyi ti Museveni yakyusa ekitabo kye n'afunamu edisoni endala 1 kiri yalaga nga yatta Abatanzania. Nze nagula kiri ekyasooka songere Masadi Seed original mwawanda ne Besigye n'akikyusa mu Luganda nsimba akasigo ka kalidaali akavaamu omuti omunene ebyenyiko byawumuliranga kati mpa abaana agobako ŋŋaali amayuba tegakyabe ne bakalimesa nti ndi wakitalo bakagana okufuluma Uganda abantu balikwa bakagadde nnyo naye tekakyusa kasigala songere bakagana omanyi bw'okwata abantu abataasoma babeera mu fiya muwanga tukolanga ensobi n'okuba na house gali ewaka ajja kutta mukazi we kati bano abatasoma abatalina mpapula abasiikanga sumbuusa bajefu aba masters. This is a crisis in the state house. The battle between non-educated people abalowoleza mu malogo abalowoleza mu malisi and educated women talowoleza mu malogo. First of all amalogo gali hygienic nti oddira omusulo okukuteeka mu nkoko okugifumbiremu mu luwombo balagirye nga naawe ojja girya ewoman yasoma abikola. Yes, omukazi omulogo alina okuba nga teyasoma omulugu. Nakuba ndi mukwano gwange omu yajja naŋŋamba nti nkutta akapapula k'omukazi yakajja wa musawo Omuganda nti mufumbire ebbi w'omulalu omutere mu binyeebwa. Omusajja naŋŋamba nti kale yalindisiza ow'abaana bange nemugamba omulalu omulaba nga apama omupama ddi yamuwa impossibility balabye omulalu apama bukyobeerawo yabalalu bapamawo eriyo ebintu ebitalabikalabiyobuzabizi notulaba atambula tusiziba okulaba yabaga nti things that you don't observe nti musenera ababba naye okuva emyaka gy'ataano emeka science lwe yajja wano abaana basoma basala ebikere n'emmese who wears them whatever they come for budget education but where do they get them? Have you ever seen the students nti bagenda kunoonya emmese? This is a breeding area. Kiba musenero yababa Museveni noga nti abirwale si musenero fe nga tuzina muzino nga tumanya nti oba mukubya kanga abantu
Fe tuvayo ba diskiteka zinga musendo mubi arrest me. The future will exonerate him. Kakati Gondi Bugingo Museveni ngamwagala nnyo. Do you believe that Bugingo, that Muhoozi could have selected Bugingo himself without consulting his father and parents? Kakati ekya Bugingo okubeera chief celebrant kyali kitegeeza baakayanja baani ti generation yaabwe eweddewo. The inside out. Yes. Joseph Tamale Mirundi. Mutani wa Yohana number 2. Kati my relationship ne Bugingo yali emu. Nakwata ba financiers ba Teddy. Pastor God. You see, Bugingo, I don't compete with the Bugingo. Bugingo, my clientele is different from Bugingo. You can see the vehicles which park here. Bugingo is a threat to the kingdom of God. Should be arrested with his Malaya, the church closed, and go to Chitali. How can a so-called pastor, a senior pastor, say to close the church? Can you close the church? Me, I fight with the monitor. Babagula. Naye, when it comes to closing a newspaper, njagala bajjemu bana abajonoona. Njagala kalina kyafulumira engalabi bebawa sente abo. But I don't. Abali innocent. Ngono omusajja neddeko ennogisi n'abonyabonya family. Bakati bange bakola ki? Abaana bange bakola ki? Nyabo yakukola ki? Tetuve tukuma netukolimira buli lunaku netukuma ebyoto. Paka ngejjoko likufumuse. Mugalubindi omwo ne galubindi oluzitunda. The inside out ne Joseph Tamale Mirundi. Kakati Bugingo ne munyeza Teddy. Yoyo Bugingo. Teddy. This is how nti Bugingo namwewuunyiza nti yabadde ayogera. Omanyi bw'oba oyagala abantu bategeera obugero tubuyita busimirizi. Obugero bwe bunnyonnyola ekintu. The problem with the simile ekugamba kimu nti bwe batakitegeeruka nti obavumi. The way they think it is embavuma. Nze sibavuma. Ovuma. No. Naye akagero yinza obutakitegeera nti Jesus yayogeranga bugero. Nti yinza okumenya yeekaalu eno negizimbira ennaku zebaga nti ate omulalu yaligimenya. Oyo musajja mulalu. Ti nga budde abantu 10,000 meka ne balekawo emigaati 3 naki Abaroma ne bagamba nti batunadda mu kalulu oyo omuwangula. Si muwangu okuwangula. Oyinza omuwangula. Akola omugaati n'agabira buli omu. Najjanjaba ebigenge baddokita bakola. Ekyennyanja kimu n'akiriisa malitisiyo. Abo baddokita bakola ki? Mu kalulu abatagenda ku. Kubanga Luka, what people don't understand. By the time Jesus came, there was modernity. Nti Plato yazalibwa 350 BC before Christ. The Plato Chronicles, ebitabo webiri. Plato. Yes. Basocrates. Yes. Yesu yasanga abafarisayo bayina university yabo. And St. Paul was a senior lecturer in their university. Again, Jesus, Luca was a medical doctor. But disciples of Jesus was a medical doctor. Luke. Yamuga tubalina na baby gang bijja kukwata and Jesus listened. Abakulembeze baffe kibatayina. That's why I tell you between a handler and an advisor. An advisor likinga totegulu bege no tuswaza. Nebalyoka bakukanyuka mu bayina ebi office wali obirabye. Bi office ebinene bali obirabye. Nze nkugamba. Negeyena sitaani agitimba. Baiza kwa office nene nga egeyena kye batimba. Inside out. Joseph Tamale. How much money do you get? Mirundi. Ofuna sente muka. Okola mulimo ki? Office nene n'okumotoka negeyena nga wafuddeyo omuntu ku nsi ne sitaani neyegeyena agitimba. Kyobulaba ekigambo ejjana ekitegeeza ekibikkeko. Katonda yali akoze ejjana eggulu nga ddungi nnyo n'aga nti omuntu bw'analaba nti alaga wano tiwali gwenja kukwata.
nakibikkako kyebabasiraamu kyebayitajjana omanyi bwe bali ate muwa informed okusinga about heaven ebintu ebyajja 600 years modernity ne bagamba nti jibuliiru kale jibuliiru yabeeranga ne katonda ne messenger gwe batuma jibuliiru gwe yatumanga why was close to God ate ngaalireyo Lucifer yejeema ne babakulembeze bakitegeera do you have a jibuliiru a handler who tells you don't do this and you listen singa wulija akatambika mwenda yagambye nti muhozi weakness ayina tuzigeraagatanya na kitaawe but if his father overcame those weaknesses naffe gegwanga foke gundi yadde agamba lwabwe ogwo zisobola okuwagira the inside out ne Joseph Tamale Mirundi. This is Inside Out.